mukwano gwange amanya yenze mukwano go Leila Kalanzi Kachapizo era nga nkwagala nnyo ngenda nkunokolerayo ku bantu abadai hard oba die harder oba die hardest bebayita banopo ono mwana omulenzi yakitumalako ono mwana omulenzi olwogero olwanga yajimenya ayagala Bobby tolanti kukyalo kyo eyo wali abagala Bobby ne batekawo soda ne basawo biscuit ne basawo sente ne bakola batya ono mwana yemote tolanti mu kibuga mwe bali ono muleke jantu musosonke mulavye Bobby wine yeah yegwe Bobby yenyeni no yeah ogambo tya ndi bulungi nnyo bakuyita mwamyani bampita Kamoga Hamza idea no jijawa oba Bobby wine mutowo mukuluwo babawo tatawo sengawo kojawo kuga ojawa lafu eno yenyini oli ku payroll no toli ku payroll yeah just mutima gwagala Bobby nyumiza idea jijawa eno nze natandika nkitambuza butambuza nga nyine ekipande kimu yeah ngoine ekipande kimu yeah nali nyine ekipande kimu nga kyentambuza naye era ng'oli mu bitundu bya wano nga ntambula kitundu kinene nnyo ng'ogenda ogamba abantu ono Bobby wine yeah kuba nabo bali baagala okumulaba yes then katuwe natuuka wano kali nga ngenda mu stations nenyimiliramuko ne malamu eddakiika ne ngenda awalala tuwe natuuka wano nenda banga walungi kubanga ekipande wenkiteekaawo afulume lyakiraba noono ekuga wakiteeka bulungi mu kagono osobola okunzigirako ku Bobby ono twogerezeganye bulungi tunaamuzaako edda oba identity yo ngenda kumuggyako okay kasa nkuwulira ngire nga mulese nsoko mujjeko bakuwulire bakwano baffe baliye baganayo omwana oyo bw'omutuleetera ne muleeta kati jjako yes kati mumpemu nawo mwamale tanyambalemu olina no abanga alina bingi kati gwe bwobanga oli eyo nga naye wandyagadde okufuna face ya president waffe omwana omuto 38 years of age wali wano kati mbuuza ozitunda ozitunda mmekazi zino nzitunda sobola okubeerawo eneba ya meka eba ya kasanvu bannaye kasanvu kokka banneetuwagira omwana ono kanti lwaki tompadde kuyo kuba eno mpya client anagamba nyambale okay no problem atambula atya yakatambula atya kantambuliremu byali byadda neleeta kale nkulagemu ndagamu nusu kasamba ne kasanvu maski ya Bobby wano kasanvu asaleko bane mugama mutya namwe Bobby sumanya mu mwanga na kachapizo nyotya zoni ya Bobby papa power na lo Laila Kalanzi bampita mindi Shafiki atula naja nanku oli wanaja nanku naja nanku eno masikira byote mwana na yiya dalayo mwana ayiya omulabe bwanyumye anyumye sokulabe bwanyumye muzeyi nawe oli ku mwana ono twagala change nawe wesimbe otukuwa akalulu yatukuwa utuzemu najja fabali kunambe mwali kitufu anti dowa hivi Bobby wine oshegera ino kasanvu bannaye kasanvu base bana banyama kasanvu wano bannange omwana ono bwatunya agenda kutunyonyola kasanvu tata gyetwalire nawe kasanvu kasanvu byonna ebyola bye yesigamye ffe tubikola mubagira wano okay nakino mu mwakisala obulungi bw'emuti ate obadde olowooza beba ate mbadde mmanyi kasokenzire ku mwana atunyumize tujja kujja jangu mwanange jangu entambuliramu tugenda kutambulamu ka Bobby wine walk kanakaya akola atya manyi amageri ago anti waloke yatambula ku nomination ebyo byaggwa anti kati buli muntu kali mukopa kakati twabadde tujjeko tunyumye abantu abakuye abakwagala bakutegeere kakati enani agikola masiki era gwe kenyini no masiki sinze ngikola ateekaawo ya masiki waliwo azinkolera ya nengena nenzinona nogenda nozinona kakati Bobby nga Bobby ye yali azeeko wano
tajjanga yali ayisewo ko ne tajjanga wonga nakulabanga osimula ekipande no tandabanga takulabanga bannange Bobby yena gy'oli omwana waffe ogambye mwami ani makwitani Kamoga Hamza bannange Hamza ali eno omutima gumuli eyo teyeebaka kakati tukyanyumya soda ono tumusanga mu kibuga nga bamuteereddeko soda naye ng'agenda akendeera mpola abawuwo soda abawa president ajja n'anywa kugaba akendeera atya kale nkendera gyakendera muya kati olw'obwagazi wo olaba abantu nga bangi ng'era nga baagala okulaba nga president anywa osobola omukwata yagweno ne munywesa kamunyweseyo bannange kamunywesa akange ka favorite ka fruit kati nsumulula oba muteekako butesi yamanya ayinamu stromuli ne bwe sisumulula Bobby president wange omulungi mbadde nsaba kunywesaako kasoda awo nozaawo kiba kiri kiriya kakati Yasin emirimu gyo gye wakolanga nga bino tebinnabaawo wagita gyomanya covid yo yasooka n'agirya kwagala covid byagiryawo yo byasooka ne bigiryawo kati nze kiro nakitandika nyumirwa nakwata kipande kyange nenkitambuza lubaga kyonna bannange kati kino gwe wakyekubira ekinene bwe kiti oba ye yakikuweereza Bobby bino abantu bangi nnyo abaagala Bobby abasobola okubikozesa ebimu nze mbyegulira kuba abantu bampa kasente abamu ababulijjo nga gwe boyinza okujja nondekerayo ekitwalo olira avetemedde Yasin ngezezza ne bakuwaayo kati ezo nze nkuŋŋaanya nengula oyo soda golaba nengula ebipande kuba kino kyokipyanakakireeta mask nenzi twakuyiseko gye ntugaye Bobby yennyini bannange yaliwo yeyesimula kumbe wakola kana akantu kati kano katuyambako nnyo kwaba ne kati n'abano be twali tutya kale nabo bakinyumirwa nze mbadde manyi bwe bayita wano olweggulo bakunywa ne bakuteeka katipa kano kalukululana kisinziira ekipande kyoba olina naye oba olina kya Bobby kujjako nga bakyamu kakati mwami Yasin twagala okumanya mwami wo dadi wamale Bobby gwe kakati mami wo dadi wo gye bali gyebalikiriya obudde buno kalibo waliwa tebamanyi nakikyendi obudde buno tebamanyi kyoli nze mbabuulidde banne mami ne dadi omwana afe ali eno ayina omutima ayina lafu ey'omuntu gwe yandyetaaze atukulembere ayina essuubi mateeka walayi kati mbuuza ng'ekiro nayiseewo nesibisangawo obijjawo banyina okubijjawo kuba bayinza obyetikka omubbi basobola obitwala basayidi endala n'abaffe bennyininyini aba akyagala bannange kanyambale tufaanane andayo kyafuniddewo oba okitegeera ompulira simanyanga kale no gwe munnange ali eyo bwabisimuulira mu kibuga omulala gwe oli mukono mulala oli lugazi nawe tujja kusanga tukubuuzeemu tulabe gwe oyagala otya Bobby oba jasi obikola mu mankwenu bagamba mu ennaku zino baddira abantu abaagala ennyo Bobby nga naye siba Bobby okitegeera ne baba wa red ne bakola violence awo bakola obwekalakaso biki oyinza okuba one of them omuntu nakola kisawo kya mitwala gundi si mitwala 5 nga kijjudde sente gamba kwata genda okubaba amasasi ngoyambadde red jukira fenna tuyiya kubaawo anti katawo kiba kisinziira ani gogenda okuba ogenda kuba baani wangi ekitegeeza obatulisa tuyinza oba ogenda kuba banno era nkitegeera tukoleremu omulimu gwo nga bwe gubeera obeera osimula leeta nange nsimuleko Bobby omanyi tetwagala ogendeko ki nfuufu ennaku z'omwezi zigenda okutuuka ng'olabika bulungi okitegeera ng'onyirira mwebale nnyo kale mwami Yasin kanetolere mukomeo kansooka embuuzeeko kubakwa Hamuza ate nze nendifuula Yasin ekikulu nange enzaala nnyo omanyi nyina abaana ddazinimu omu obadde taata gwe bakuyitaani bambita Kalanzi Ivan
Nsenene menti. Tozile tozikwata ko linganze. Nkankwata ko za. Wanji? Nawe oli ku kifaananyi kino oba goli wa yero. Nze awo nvaawo. Wobeera gwe. Sisobola nange kuva. Sisimbulawo yadde ekita. Singa ndi wano. Singa nakuvaawo nze. Kati ono mwana bwe muyitawo mu muwaayo kakibaaba kataata. Oyagala nkikulage kye tumuwa. Baba muweya. Oyagala nkikulage kye tumuwa. Mwana wange sembera sente zizo. Banange ani alina mwendala tuweeyo ku Muhammad tulina mutana. Naye nga mweziri. Temuli Uganda nga bwenjimanyi. Anti katuwuliriza ffe nga ffe abavubuka twagala nkyukakyuka. Oba mu mbeera etya oba etya ffe twagala ki? Nkyukakyuka. Jangu mwana wange abadde atyamza. Jangu bakuyita mwami ani? Bampita Thompson. Nsoko konneko buli obutaano pa. Bakuyita Thompson. Lwaki omwadde sente? Omugula. Sikumugula wali omusajja ono amanyi kyayagala ate ne kitwagala mu Uganda twagala enkyukakyuka tumirayo mutulabe ntumidde bona bamanyi ab'ekatale Busaawula Bukwenda Kasenge eyo nange embeera y'ekatale eyo ye street zange ate kituufu bampita ne ambassador w'Abakiga naye njagala enkyukakyuka wangi ambassador w'Abakiga ababuulidde ani omulala alinamu akasente taata tweyanzize naffe katulabe lindako omwami wuno ndaba akwata ku nsawo sebo taata Jebaliko omwana ono mulabye mwana mulaba akeera wano nasimula ekifaananyi nasimula ekifaananyi omwogerako ki omwana ono ansanyusa nnyo mu bufunze oboze tunywa linda ninga alaba empingu omanyi kino twekengera ebyokwogera byebibeera ebito naye buli empitawo abaawo abeerawo era nentunula kwegamba ntunula bwe nti naye ndaba nga alina omwoyo naffe abagulina abamu tetulina kyakukola naye nga tugulina okitegeera tugulina era kati kamasiki ako kalaba kagamba kasanvu akaki eyo masiki gyolaba ayambadde hajina yajekolera kasanvu taddemu ati yenna kakati sobola nze kugigula kuba sigenda gikozesa naye nsobola okukwatako mu nsawo ne mwoyo ke muwadde webale sembera hamuza nagenda mumaaso sembera mwana wange tunalaba tufa ekirala kulabika nti olwaleero lwenfunye chance okulabako ng'okyappiza amina nnyo nkulaba ku TV mbadde sikulaba nga kola live kyekisinza kunnyimiriza ate era webale kati esimu yo ya smartphone kati ffe tulina YouTube channel waliwo kachapizo Leila kachapizo waliwo kachapizo ne bete zonna channels zaffe kwegana otulabira okwo n'osanyuka n'onyumirwa obulamu sembera mwana gwe amuweereza amazzi amazzi oyongerewo mwana wange webale nnyo olina gweoyagala okutumirayo nze ntumira bonna abamumanyi mu bufunze abamumanyi oba oliawo n'abatamumanyi naye abamumanyi okusinga olubeera mu bitundu byawe bya muno muno mbeera Nyanama obeera Nyanama ntumira abasiteegi yange ku booda bonna mbatumidde mu bufunze n'abantu bange bembeera nabo kale weebale nnyo ambedeko ne Laila Kalanzi kachapizo tufunye omukyala maama Jebaliko ale nnyo nawe Jebaliko mukyala ani ono mukyala Janet oyambadde kakala kano kennyini ndi ku mulamu oli ku kituufu kyennyini omwana ono bw'oba oyitawo naawe omulaba ku kkubo oyo omwogerako ki mwogerako nga pulezidenti waffe ow'enkya ŋŋamba ono ate asimula ono asimula ataddemu ffenna tulina omukwano naye yavaayo n'ewaka nastaginga wano musajja muvumu nnyo w'amaanyi nnyo olinamu ku ofisi za kuzenva omuweeyo sembera mwana gwabadde ki webale oyitanga uno kabonga kakana yebale nnyo kulwanirira ggwanga lyaffe mukyala munnange bakuyitana bampya Nakajiri Janet obire mu bitundu bya wano mbeerawo wennyini waggulu awo kwega buli wotunula eno olaba Bobi ndaba Bobi n'amaanyi nnyo wangi kituufu kale webale mwami ani ndabye wano omwami taata Jebaliko Busulwa obira stage yawa Namasuba oli wa Namasuba wali eno mbeera nnyo mu bitundu bya Palaawo engasitera kulaba ulimba anti oba otutta abasaabaze naye nkutwaleko lumu ojja kuntwala tuli ku omwana oyo nawe buli bwoyitawo n'omulaba oyo mwana mulaba buli lunaku olafenna twagala Bobi naye ye yakyatula mulujjudde atususse nako okwo gwe bayita omukwano kati njagala nsitule Bobi mumuleetera amulabe kave mu bino byetoloola ajja kujja era ajja kuba musanyufu nnyo ono omwana ono asaana kukolerwa kintu ky'amaanyi kuba akeera wano kumakya 12 abeera wano amatala gamukubamu bwe gati nga tebunaana kukya wangi ennyabo olinamu ku ofisi zaawo kuza omukyalo nze ntera omulaba era feesi yange agimanyi ebusuula omutegedde
amumanyi gwakujua kale no mukwano gwaffe bwatyo bwe tulina wali ababazi bonna batulinze njagagenda nabo njogeremu nabo batulabe bakkirize bati omwana ono ajja staging wano ku stage yaabo sha ndi wano wendi awo abange ababazi ntuuse gundi amuza agamba mwe mumubajjira obuntu obuyimiriza Bobby kituufu omukulembeze lino okumuteekamu kyonna naffe tukola ki kyemulinawo tulinawo kati mumusasuzaawo ba era nako mukamuwa buwi mukwano gwa Bobby mwami ani ono mwami Abdu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukkiriza mutya Hamza staging wano ndaba nga basikiriza kuba ekipande ekyo kibise gundi enzigi zino amadirisa ne furniture wako waffe kyasiikiriza azonga zira omuntu abaali wakujja kugula bintu byaffe era janagula n'omukulembeze waabula wali kwegamba omuntu ayita ku mukulembeze ojja okujja okugula naye kandabeko kano akantu ate tutere tugende kati kano ke bayita akaki wow kati kano kaba kameka bannange nga muli mu ssente wakati gwe muli mutya gye tuli ogamba okyaliira tuli wano tuli ku Bobby atuwuuba tuli mu struggle gwe gusoso okulaba live okulaba ku TV nzuuno nziguse kati ono mwana muganda wamwe omuntu yenna kasaba nga asimula president ng'afa ku president amulongosa n'ebyokunywa atera okumuwa webiri nange muwadde amina balwadde okubisanamu president n'aliira ddala kati gwe bakuyita mwami yange musoke mwamudu banne wano mukkiriza basiraamu bokka si basiraamu bokka twesanga ffena tuli basiraamu nabali bonna basiraamu mashallah kujjako ono mwana wa Yesu ajja kutereera tumuze eri munnanka banne mwe bali kwagala Bobby tumwagala nnyo kuba ye mukulembeze w'enkya oba atya ye mukulembeze w'enkya kati mu ngeri gye muli wano wewati saga eri eyaliwo yesasidduka abokyeza ebigundi mwakola mutya mwagalawo speedi mwe mwabikuma kubanga bagamba mbufe bennyini ate ffe tuvayo ate ne tubikuma leera totukwasa bosi tetwabirimu naye nga mwadduka mutya okutuuka ewaka eno tebyaliyo nnyo okusinga really nga nze nalimva walimu pala katensule nawo onimba otya twaliwo era twabeerawo mpolampola naye nga tetwabirimu twali wano nga twesimula mukulembeze wa ggwanga wangi mwanne mumulekawaawo yasigalawo oyo mwana engeri gyamwagala yabiddusaawo asigalawo niba bamututte yatuteekawo omulala kakati ffe boolaba tulina YouTube channel okitegedde YouTube channel zibiri ku smartphone omwami oyo gyalina ogenda mu YouTube nosamu Kachapizo ne Betty oba Kachapizo Leila Kachapizo nobeeranga mugenda kweraba kotaati mugenda kweraba mwami anise Semambi Alvin nawe kano leero mwokali Alvin mwoli ate sebogwe Edike ala Canada bagenda kugatwa akulabye wadde okola kinani awukitegeera ogera manager ono wedda manager mwe balekola obuntu obulungi n'okukkiriza omwana ono abeeri nga yoyota president ozanno naye sibaleseewo kati mukwano omuntu ali eyo agenda okutulaba ayagala okumanya wano bayitawo mbuwa wano bakabowa wano kabowa lino liva kusteera lino ne likirira ku pida kati wano twaliza wamu najja nankumbi kabowa kati wano ovaawo mmeka mubaawo ssaawa emu kitundu neŋŋenda waka mbeerawo mundeeba obeera mundeeba ogenda nabyo mundeeba mukusooka nga nkyalina kimu naye kati funawo embitereka kale mukwano ozanno sikulese nemakude neriddewo gwe katubuuze kono ogamba oti ovugira mu bitundu bya mukabowa mwembeera kikyoyogera ku mwami ono mwana ono munyiikivu buli lunaku netala wano wenti nga wale abeerawo ali ku muzuuli
Mwebaza. Mbakuyita ogambye mwami ani? Nze bampita Kibalama Bone. Okay mwami Bone. Olinayo ky'omugamba y'omulenzi? Mwami oyo akola nnyo. Amubulidde okitegedde kale taata ogamba otya? Ndi bulungi maama ogamba otya maama? Ndi bulungi. Mwami ani? Mwami Junior. Mwami Junior nsaba kunzigirako ku radio kati. Okay. Kwatafuna nkwatira akawo. Jijjeko. Mwami Junior senior aliwa? Senior naye ninawe mulesa ine byakwasaganyamko katono. Ye Uplife senior ye tata wo. Senior senior mulala. Mbadde ntidde kuba Uplife senior yona. Okay. Kati mukola ki wano Bone bane mujeba. Tuli wano era tukwasaganya milimo nga okiraba. Mukola bya kanika. Wiring aliwa. Wendi madam. Ye go wiring. Yenze kenyini. Kakati wa wiring. Omwana ono mwogera kochi. Omwana oyo omwana ebanga ndudde naye ebanga ddene okuba yatandika ekintu ekyo akapeni zitandise ndudde naye era njabwe mu checkinga simala kaseera nga size mu checkinga omucheckinga otya oletayo kamere kasente ekiba kisobose mansobola okukola kyo okukimwa mansobola okutetenkanyayo mansobola okukola ki mukwasaganyaamu awo nenga musupportinga oshegeera ebintu bino byaliwe bya duka amasasi agasi mwaliwa era mwali twali twagenda naffe ntukola kimuswago twaliyo twabisana n'embeera nga obimanyi tetwatule nalaba owalampyo owanula ekipande wabula simanya ate sekonjijeyo ekyo saakikola okitegeera kyenyi njagala obuwagizi bwonna bwa musajja oyo gemaanyi omwana tali ku kikyamu oyo mwana ekintu kyaliko kyaddala oshegeera kintu kyaddala mbeera waawo nange ne muwa time ne tuwaga oshegeera oshegeera ekifaanyi nekisiimuulwa ne bajja bazira kisa ne bajja ne bakwatako ebakutte ne bakola ki ne baleetayo mwana mulungi nnyo mwagala nnyo amuze oyo kati wiring okola ki ku motoka wiring fe tukola jamanikazi BMW zino zijjagwa oshegeera zetukola ettala lyasirise eganya okwaka ebyo byetukola oshegeera kubira kasimu bwebeeganya okwaka oshegeera nze ndi mu byakugolola mu motoka ogololawo n'ofuuyirawo bulungi nnyo bwe manyaga kunkolera sikaati okola oti sikaati nayo ngikola nga ya Rogers wonna wojjidde byonna mbikola mwami ani ono ono mwami Kizito omwana oli omulabye otya Hamza asimula ekipande oyo ye omwana eyo jje lyakuttaka wangi wandegadde Bobi Wine ajje wanamulabeko oba ajje atulabeko katubuuze nako ate mmwe nga tugamba oli ffenna tuli bawamu nanti nga obitegeera tuli mu struggle taate naawe oli mu struggle okola muki gye banakuttira owange oli nawe mu struggle naawe oli mu struggle kati gwo kanika kikumoto nze ni engineer wa Benz Benz kanika biremye wangi waliwo benzi ya mwami Senkubuge bagitomera negwawo kyogamba nti oyinza ogizaawo eddawo bw'aba alinamu ku ssente bakuyisani nze mukutamale Kibosire Kibosire kakati Kibosire Hamuzono omwogerako kiba aveewaawo wamukowa tavaawo tuli mu byenjala etuluma bwabeera waawo ng'aleeta emmere bwabeera waawo atuteramu amaanyi omusajja oli ategeere nti gye tulaga bintu si birungi kale bannaye mbalese kasita namwe mukonyeemu ku Hamza madde manyi mwagala aveewo ngende musiguukululewo nze kale mukwano gwange bwete bwetutambudde olunaku lwaleero nga twaze kucekinga ku mwana mulenzi oyo nja kubeera nga nkuleetera abantu mu bitundu waliwo nabadde Masaka nga waliwo era ali bw'atyo ng'asiimuula naye nga ye masiki tannakabuka mashallah mama nfudde ogulaba enkikuba ngera nakukolera bwereere workshop yaffe yiri wali kati gengeri kontusiza obubaka nti omusajja agenda bwate bwagambye gwogamba oti eyo tovako